saba Allah tutase fitina y'amasimu leero fitina nene atola abantu bagenda ne mu ntaane eyo olina asooka yangu wanaatuukayo ko n'akolera n'omusomo wali oli gwe bagira ka video sebo mbu agudde eri mu ntaana ye anaye fenna tugenda kujja wanya enkya jiba kubanga emisomo gisomesebwa mu ntaane eyo wansi nga bwewegezaamu nabbi yali badde gyasomesezeeyo kuba yatusinga okusomesa nebyo byokugenda ng'oli yeekwata eyo nga bwali eyo mbw asomesezeeyo n'alaga nga bamutaddeko akabaawo n'ebirala esi nkola ntuufu efaananako bwetyo n'enkola ey'okugenda mu kabuli omuntu natusooka adda ku kino ne kino masimu kiba kirungi nnyo ffena tusooke tulowooze ku mbeera eyo kubanga ebimu ku bigendererwa mu kulambula ebifo ebyo kwe kwebuulirira n'omanya nti kiseera kyonna nange nzijja wano tolina kugayaala n'otabifaako alhaakum takathur hatta zurtum almaqabir amanyi bagamba embeera eno balabankanyize bese okutuusa kiseera ne kituuka nga mugenzi okulambula entaana era ne mutafaayo nawo ne mubeera ku bino na bino tewali budde n'ebirala okulambula mu aya yabamanyi bagamba kwa mirundi 3 okukkirizibwa okutuufu okw'emirundi 2 ogendayo nodda ne waliwo okumu nga ko todda nga gwe wennyini gwe baba tutteyo bakutwalayo bulungi bakusitula kutwalayo mu ntaana nga togenda kudda olulambula lukambwe olwo nga tokyadda bakujja mu nnyumba y'okukutwala ne wabawo okw'emirundi 2 okulungi kwekwokuba nti tutwalayo tulina gwe tutwalayo muganda waffe kwekwokubiri kuli okusoose nga batwalayo gwe okwokubiri nga olina gwotwalayo muganda wo okusaana ofumintirize kuba gwogenda kudda naye yomuleseeyo okuba kwetaaga n'ofumintiriza n'omanya nti kigenda tuuka nga nze gwe batwalayo nga bwe tutwalayo muganda waffe oyo bugenda kukyenkya ne bwotagamba insha allah kyo gyekiri oba insha allah ogyogedde oba togyogedde bugenda kukyenkya nga gwe batwalayo nga nze gwe batwalayo ne bwoba oli munene nnyo mu ddiini mu kusinza allah ekyo kyo tekiriiko nti gondi yatoola abatwalayo rasulullah sallallahu alaihi wasallam olwani gwe batagenda kutwalayo nga bwolaba gwogenda okulambula ng'olina gwotutteyo enkya bugenda kukya nga gwe batwalayo nga nze gwe batwalayo kati okulambula okwo kulina kuba kwakwebulira ng'otwalayo ne tukendeeza katemba mu mbeera ezo kyova olaba ekituufu tewabaawo na bigambo byogerwa mu kiseera ekyo amanyi bagamba ebimu ku bigendererwa byebyo abantu bonna basiriikirire tewabaawo bigambo byogerwa bano nti onaakulembedde mu kwaya ayimbe la ilaha illallah tewali ffenna tusirika buli omu n'agenda mu mpolampola ng'alowooza ku mbeera eyo nga bwe tuli mu kumutwala muganda waffe nze naawe nkya batwala ffe kati ekigambo ekituufu nti amugenda tewaliwo na byogerwa tewaliwo bibayimbirawo tumutwala mu ntwala eyo nga ffenna tulowooza ku kaseera ako akagenda okutuuka nga batwala ani batwala nze batwala gwe